لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumwebaza atujje mbafu n'atukomyawo mbalamu, ne tumwebaza n'ebyengera byonna byatugabirira byazza atugabirira okuva ebbanga lyonna paka olwaleero. Tumusaba atwongere kubanga alina bingi, ate ne tumusaba byatuwadde atuteeremu baraka, kubanga bwakuwa n'atakuteeramu baraka era tokasiwa mwebyo byofunye. Tumusaba atteere emikisa mu byatuwadde, assa okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu kusoma ebyafaayo bya Nabbi nayo irimu ezitugasa ffe ng'Abasiraamu. Atasoma byafaayo tamanya gy'alaga. Ensonga lwaki mu Qur'an ebyafaayo bitwala percentage nnene ku ebyo Katonda bye yateeka mu Qur'an. Lwaki yandibadde afaayo tubuulira emirembe even before Adam nga tannamutonda, n'atubuulira ebyaliwo, n'atubuulira ebyali ku Adam n'emirembe n'egyaddako. Tufunemu ekyokuyiga, twekube mu bifuba, twetereeze, tuleme kukola nsobi z'abali, ate abakola obulungi tubakoppe. Olwekyo ebyafaayo musomo mukulu nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tuzze tutunuulira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ali e Madiina, tukyali mwaka gwa kutaano. Mwaka ogwokutaano guno gwalimu ensonga nnyingi ddala nga bwe tuzze tulaba. Tusembyeyo okulaba lutalo lwa Ghazwat Banul Mustalaq oba Ghazwatul Muraisiya ng'ebitabo ebimu bwe luyita, ne incidents ezagoberera olutalo olwo. Era tukyali mu mwaka ogwokutaano. Tujjukire olutalo lwa Banul Mustalaq lwaliwo omwezi gwa Sha'ban guba mwezi gwa 8 mu kalenda yaffe y'Obusiraamu. Waayita omwezi gumu gwokka ne bayingira olutalo olwokubiri. Kati olaba obunkenke abasahaba bwe bwawangaalirangako. Mubadde mu lutalo Sha'ban, lutalo lw'amaanyi ate lubadde wala. Ne musiibayo omwezi gwa Ramadan, baada Ramadan mu Shawwal ne bagenda mu lutalo olulala. Ate luno olutalo lwali luzibu nnyo mu ntalo zonna ze baali balwanye. Luno baluyita Ghazwatul Ahzab oba Ghazwatul Khandaq, kulina amannya abiri. Olutalo olwo lwaliwo mu Shawwal nga bamaze Ramadan, lulina amannya agabiri. Kasooke twogere ku mannya, lwaki lwatuumibwa Ahzab, lwaki lwatuumibwa Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul Ahzab kitegeeza ebibinja, parties, joint forces. Gaali magye ageekuŋŋaanya okuva mu bitundu ebyenjawulo gajje gakube Muhammad sallam n'abasiraamu be, ne gayitibwa al Ahzab. Ne luyitibwa Ghazwatul Khandaq olw'ekyafaayo oba olw'ensonga eyalimu etaali ya bulijjo, nga nayo ey'okusima andaaki. Mu Luswayiri mugiyita andaaki, trench, al Khandaq. Kati luyina amannya ago abiri. Ensonga yaalwo lwava ku ki olutalo olwo? Olutalo olwo tujjukire bulungi mu Madiina mwalimu abasajja Abayudaaya babika bisatu, twajja tuboogerako. Mwalimu Banu Qaynuqa, abo be Nabbi sallam be yasookerako okugoba, mujjukire ekyabagobya. Mwalimu Banu Nadhir, nakyo kyali kika kinene, abo be baagala okutta Nabbi, twabakoonako, Nabbi nabo n'abafulumya mu Madiina. Mwalimu Banu Quraidha, kyekika ekyokusatu era kyekyasembayo. Banu Nadhiru bano abookubiri baafulumizza, baasigaza ennugu. Agamba omusajja eyakajja obuzi mu nsi yaffe n'atugoba mu nsi mu Madiina gye yatusangamu.
n'atulese maali kubanga yali abafulumya Madiina. Twalaba suratul Hashir, yabagamba mufulume temukwata ku kintu, n'abafulumya ne bagenda n'obuntuntu ne baleka emaali ennyingi mu mbiri zaabwe, ne basigaza ennugu eyo. Bagamba Muhammad yatujooze okutugoba mu maka gaffe, n'atulesa emaali yaffe, ne tugenda bwe tutyo ng'emmomboze, kubanga bwe baafuluma nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo, abamu bagenda e Khaybar ne bagatta ku Bayudaaya b'eyo, abamu ne beeyongerayo e Shaami ne basaasaana omwo bwe batyo. Kati abaali batagenze wala, ddala abaali bagenze e Khaybar, baawulira nga balina okuddiza Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ekyo kye yabakoze. Mukama waabwe yali ayitibwa Huyay ibn al-Akhtab, yali akulira Banu Nadir, Abayudaaya abo. Wamu ne banne baleeta ekiteeso, tugende mu Bakuraishi twogere nabo, tukole eddiiru batukubire Muhammadi, tujja musasula. Era beesitula Huyay ibn al-Akhtab ne banne abanene ne bagenda e Makka, ne balaba Abu Sufyan ne banne ne baleeta ddiiru. Twagala mu Abakuraishi mwegatte ne Bawarabu bannammwe ab'e Ghatfan, tukole eggye, naffe tujja bayambako, tugatte ebyokulwanyisa n'amaanyi, tugende e Madiina tukube Muhammadi mu kumwesasuza. Nammwe byabakoze si bye bitono, bamatiza Abakuraishi. Ffe yatugoba ewaffe e Madiina mu abasseemu abanene, bwe twegatta Muhammadi tuyinza omukuba. Baamanya nti tekijja kuba kyangu kumatiza Abakuraishi, ne baleeta kiki bagenda okubawa. Baabagamba bwe mukola ekyo ne mutukubira Muhammad ne tumuwangula ne tuddayo mu nsi yaffe gye yatugoba, tugenda bawa byonna bye tunajja mu nnimiro zaffe ez'e Khaybar omwaka mulamba. Abayudaaya baali balimi nnyo, nga balimi ba ntende, naddala mu kitundu ky'e Khaybar. Ne Madiina mwennyini baali balimi nnyo, nga basinga Abawarabu baamu okulima. Bwe baleeta ddiiru eyo, Abakuraishi ne bagigula. Tugenda kufuna emaali y'e Khaybar mwaka mulamba nga ffe tugifunamu. Abu Sufyan ne banne bakkiriza ne bagenda mu Baghatfan. Baghatfan kika ky'Abawarabu, ne babawa ddiiru nabo ne bagigula ne bakola eggye. Abakuraishi baafunayo ebika ebirala ebibeetoolodde ne beegattagatta ne bakola eggye ly'abantu 4,000. Ne bagenda mu Baghatfan ne boogera nabo ne bavaamu eggye ly'abantu 600. Ewamu ne bakola eggye lya 1,000. Eryo eggye eddene bwe lityo lyali terirumbangako ku Nabi Muhammad. Eggye eddene eza lyali lya 1000 ery'e Uhudi. By that time ku luno balikubisizzaamu emirundi 10, kye bakakasa obulungi tirisobola okuba Muhammad ne limufufuutiza. Amawulire ago bagakola mu kyama, naye twagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinanga basupaayi, yayinanga spy network, naddala mu bifo gy'amanyi nti ayina abalabe. Ne gavumenti zino bwe zikola, bwe zimanya nti mu kitundu bwe kiti mulimu abatatwagala, mulimu abatwogera, ziba plantingamu abantu abazaayo amawulire. Nabbi yali yakiina e Makka ng'ayinayo, Ghatfan ayinayo, e Khaybar, mu bitundu by'amanyi nti abantu bayo tebamwagala, nga yateekayo basupaayi. Mu ndagaano si mu ndagaano, mu constitution gye baakola, kiwandiiko kye baakola Dusturul Madiina, nga Nabbi yakayingira e Madiina ekigenda okufuga Madiina. Tujjukire mwalimu akawaayiro aka Al-Hilf. Al-Hilf kuba kola alliance, kaalimu akawaayiro akagamba nti ffe Abasiraamu tuli baddembe okukola alliance, okwegatta n'ekika kyonna oba n'abantu bonna mu kukolagana okw'engeri ez'enjawulo, mu busuubuzi, mu byokulwanyisa, mu byonna. Nammwe Abayudaaya muli baddembe okukola alliance n'ebika bye mwagala. Kakati mu kika ekyakola alliance n'Abasiraamu baali babayita Banu Khuzaa. Banu Khuzaa baali babeera ku nkizi z'e Madiina. Banu Khuzaa bawulira pulaani y'Abakuraishi n'Abayudaaya gye baluse, baayagala badde Madiina babbireko Nabbi Muhammad. Si Basiraamu, Banu Khuzaa si Basiraamu,
naye olw'okuba bakola nabo omukago, nja kutaasa oba ofunye ekizibu, naawe ofuna ekizibu nange nja kubeererawo. Bwe baawulira pulaani eyo beesimbula ne batuma ababaka bagende ewa nabbi bamutegeeze kye bapanga. Bwe batuuka e Madiina ne bagamba Nabbi Muhammad sallam, abasajja bapanga okukuba, ate ku luno bakoze joint force, ejje baleeta ddene, mutwalo mulamba weetegeke. Ekiseera ky'olutalo ekyo kyali kizibu mu ngeri ki? Obudde bwali bunnyogoga, weather yali mbi nnyo, nga bunnyogoga nnyo. Ekyokubiri, enjala yali nnyingi nga tebalina mmere mu kaseera ako. Ate baakava mu Ramadhaani banafu mu ngeri ezimu oba endala. Nabbi sallam bw'awulira amawulire nga bwe twagambanga, teyatambulirangawo ku mawulire ge bamuwadde, yaweerezanga abantu bagakakase, bagende bakakase obutuufu bw'amawulire. Yatuma baswahaba bagende balabe amawulire ago matuufu. Bwe bamuddiza amawulire nti kituufu, abasajja beetegeka, mutwalo mulamba. Mu mbeera ezo ze tulabye, mu kutya okungi, Nabbi sallam yakava mu lutalo nga bwe tulabye Banul Mustalaq, ate badda mu lutalo olulala. Yanoonya ekyokukola ne kimubula. Neebuuza ku baswahaba, tukoze tutya? Abasajja bajja, tukkirize tulwanire mu Madiina oba tufulume ebweru wa Madiina gye baba batusanga? Ate nga n'akadde kaweddeyo, bo bamaze okwetegeka mutwalo, bano tebanneetegeka. Mu kiseera ekyo omusajja ayitibwa Salman al-Farisi yali yakasiramuka, yakayingira mu Madiina. Agamba, ya Rasulallah, ffe eri ewaffe, ategeeza ewaabwe Furus, Persia, Iran this time. Eri ewaffe bwe twafunanga engeri y'otugwako ekiyiifuyiifu nga tulina abalaba abajja, khandakna, twasimanga trenches, twasimanga dach mu ngeri y'okwekola ki? Okwekuuma, okukuuma omulaba obutatuyingira. Nabbi amubuuza, eyo pulaani mwagikolanga mutya? N'ababuulira, baasimanga ebinnya okwetooloola ekibuga. Nabbi sallam, Salman al-Farisi wamuwa pulaani eyo, yali terabwangako mu Bawarabu, nga ne baswahaba teri alina kirowoozo ekyo. Salman al-Farisi abagamba, tugenda kusima andach trench okwetooloola Madiina. Naye olindowooza aba n'ekibuuzo mu mutwe, Madiina yonna baagisimako batya trench okugyetooloola abalaba obutakigira ki? Bw'oba ova e Makka ng'oyingira Madiina, otunira maapu ya Saudi, Makka osooka Makka, Madiina, Taif. Kakati Salman aleeta plan basime trench. Madiina yali yakula ng'eyina bw'oba ogiyingira waliwo ensozi ku side ne side. Madiina generally eri flat ng'ekibuga tekiringa Makka, naye mulimu ensozi ng'ogenda ogiyingira nga tululaba lugazi nnyo lwetoola ekitundutundu ky'e Madiina. So Madiina bw'oba okutte ekkubo eriva e Makka ng'ogiyingira, ku east oba ku left hand side kuliko ensozi ne ku right hand side kuliko ensozi. Kati yalina that natural protection. Nabbi bwe yalaba pulaani y'e Madiina n'agatta ne pulaani ya Salman al-Farisi ng'ejja bakolera. Eno waliyo ensozi, n'eno ku sayidi waliyo ensozi. Kati nga wasigaddewo amakubo abiri, ekkubo eriva mu north n'ekkubo ery'omu south. Mu south wali wabeerayo abasajja abo bakula Abayahudi be bayita Banu Qurayza. So ensozi n'ensozi eno waliyo Banu Qurayza. Kati ng'ekkubo erina okuleeta Abakuraishi lyerino eriva mu mambuka. Nabbi sallam atuuza baswahaba bawogeramu, bagamba pulaani ya Salman ejja kukola. Engeri gye tuyina Banu Qurayza bali eno mu south, Abakuraishi tebajja kusobola tukuba. Ate endagaano gye tugambye gye baakola nga Nabbi yakayingira Madiina yali ebindinga Abayudaaya n'Abasiraamu. Tulina okukuuma Madiina ffenna kitole, Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Wabaawo omulabe ajja okulumba Madiina, tukwatira wamu ffenna. Nabbi sallam yagenda mu Banu Qurayza n'abagamba, waliwo abalabe ejje lijja otukuba, naye pulaani yaffe ey'olutalo eri bweti.
mwengeri gye muli mu south tubasuubira mugenda tuwa protection y'ekifo ekyo. Temujja kukkiriza mulabe agenda kuyita mabega mu bitundu byammwe. Kuno kwali kukkaatiriza ndagaano. N'addamu n'ababuulira bulungi, temukkiriza. Balina mukama waabwe baali bamuyita Ka'b ibn al-Asad, akulira Banu Qurayza. Ka'b ibn al-Asad, tukwesize, temutuvaamu. Mugenda kukuuma ebitundu by'omu south, omulabe temukkiriza okuyitayo. Kakati ne basima Khandak ng'eri mu northern side, ne basima trench nga yeetooloola ekitundu eky'omumambuka. Oza mulabye pulaani ya Madina. Okusima trench tekwali kwangu. Ebiseera bya njala, obunnyogovu bungi, bakoowu, naye nga balina okukikola mu mbeera zonna. Trench eyo bannakisiira bagyogera. Mu bugazi width yali yenkana mita 5. Mita 5 ze fuuti meka? 15. Kulinga kuva ku nsonda eri, mubazi abimanyi bulungi. Kuva ku nsonda eri ndoza paka nga ku luggi fuuti 15. Mu kukka wansi depth mita 4. Okulu baasima ekintu nga ensolo tesobola kugwayo ate nefuluma. Mu bugazi mita 5, mu kukka wansi mita 4, mu buwanvu okuva ku sayidi okudda ku sayidi kilomita 12. Kilomita 12 ani atugereza? Oba ova wano ogenda Kampala zikomawa, oba ova e Kampala ng'ojja eno, oba otuuseewa, ova Kampala okoma ku Siteera. Kati kuva wano paka ku Siteera okusinziira ku Sheikh Hamid, okuva wano paka ku Siteera eyo ye distance gye baali balina okusima Khandak, mu bugazi obwo n'obuwanvu obwo. Ndowooza olaba. Ate batono, ebyafaayo bigamba baali 1000, ebigamba baali abasiraamu 3,000 abaasima Khandak. Baagisimira weeks 2. Amaanyi mugalaba ge baakozesa okuva wano paka ku Siteera ewiiki 2. Obugazi obwo n'ekika ekyo bakola nnyo, bakolanga misana na kiro, beerinda mulabe. Naye mu kusima Khandak omwo ewiiki 2 mwalimu ebyamagero. Ekimu ku byo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe tugambye enjala yabalumanga nnyo. Mwalimu sahaba gwe bayita Jabir ibn Abdillah ibn Haram, twamukoonako. Taata we Abdullah ibn Haram omujjukira mu ntalo ya Uhud. Yajjukira taata wa Jabir oyo Abdullah ibn Haram. Mwerabidde. Kale omuvubuka oyo basahabi oyo Jabir ibn Abdillah ibn Haram baba basima Khandak, atunula ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti enjala emuluma nnyo. Enjala emuluma nnyo naye ng'akyakola. Amakulu teyalekerera basahaba, yasimanga nabo. Okumanya enjala yabaluma, bakwatanga buli omu ejjinja n'alisiba ku lubuto. Olubuto luzitowemu lubeerenga lulimu emmere. Era bajjanga ewa Nabbi ne bamubikkulira, ya Rasulallah, enjala ng'etuli bubira bansibyeko jjinja. Kati bwe bajjanga, Nabbi agenda obbabikkulira ye ng'asibyeko amayinja ameka? 2. Nga kitegeeta nti ye ate emuluma times 2. Emuluma nnyo. Kati Jabiri bw'alaba nga Nabbi ate ye asusse mu kumuluma, addayo ewuwe ewa mukyala we, agamba nti ye yennyini yanyumya. Zijjukira nayina akabuzi kange nga nninayo n'eŋŋano yange oba akawunga kange. Bwe nalaba Nabbi nga enjala emuluma mu mbeera eyo, ŋŋenda ewaka n'ensala akabuzi n'enkafumba n'engoya n'akawunga kange oba otudde kawunga. Agamba mukyala we, ŋŋenda kuyita Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajje tulye ku mmere, n'omuntu omu oba 2. Jabiri agenda ewali Nabbi amukuba akamba, ya Rasulallah, nfumbyeyo kamere, jangu tulye ku mmere. Ndaba enjala ekuli bubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanyuka n'alangirira mu basahaba bonna, abange musanyuke, Jabiri atuyise ku kijjulo. Ayisaaba kabuzi kamu n'akaseppiki k'emmere. Mwena mujje tugende wa Jabiri atuyise ku kijjulo. Jabiri n'akwata ku mutwe. Gamba, ya Rasulallah, nkuyise gwe n'abantu 2, akamere katono. Nabbi ng'abiwulira bonna n'abakuŋŋaanya. Jabiri yayanguwa asookeyo Nabbi agambe mukyala we ekiguddewo.
omukyala agenda okulengera ng'obubijja obujja baswahaba 100 akasepiki k'emmere bwekali yagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jabiri onkoze eki kino? Jabiri mu kwewozaako yamugamba asinze nabbi mugambye mukama n'ayita bonna. Naye nabbi sallam yagamba Jabiri tokwata ku mmere eyo tebagijjula nga sinatuuka nga ne baswahaba tebannaggwaayo. Jabiri n'alinda paka baswahaba bwe baggwaayo. Nabbi amugamba leeta emmere. Ne baleeta emmere, enva n'emmere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaba edduwa ne batandika okugaba emmere. Baswahaba bonna 1000 ne balya ku kasepiki ako, ne balya ku kabuzi ako, ne bakuta. Abannasiira bagamba emmere n'esigalawo nga etannaliibwako. Kyali kyamagero, mujizatu min ar-rasul sallallahu kyamagero. Ejje lyonna ne lirya ne liddayo nga lisanyuse, emmere n'esigalawo. N'omukyala ne yeewuunya kisobose kitya? Ekyo kyali kimu ku kyamagero. Ekyamagero ekyokubiri baali basima nga bwe tulabye Madiina mulimu ensozi, mulimu amayinja bitundu ebimu. Baatuukanga ku paati kuba nabbi yatemeranga abantu, mwe bwe muti mujja kukoma wano, mwe mujja kukoma wano. Kati nga buli group erina okukola ekkatala lyayo. Abamu baatuukanga mu bifo nga mulimu amayinja bajjanga ewa nabbi sallallahu amugamba ya Rasulallah wali waganye watulemye mayinja mangi. Nabbi sallallahu yajjanga n'akwata kye yakutte oba nnyondo oba nsuruuru n'atema. Naye yatemanga agamba nti alhamdulillah u'tiitu mafatiha Sham. N'atema ogwokubiri alhamdulillah u'tiitu mafatiha Faris. N'ogwokusatu alhamdulillah u'tiitu mafatiha al-Yaman. Yatemanga olwazi n'omuliro ne gwaka n'ayogera ebigambo ebyo ti mu kaseera katono nnyo Mungu agenda tuwa obuwanguzi, tugenda kuyingira Sham. Era mu bbanga si ddene tugenda kuyingira Furs, Persian Empire. Era mu bbanga si ddene tugenda kuyingira Yemen. Yemen by that time yali ku Roman Empire. Baswahaba ne beewuunya ebigambo bya nabbi. Ekyo kyatuukirira nga nabbi yakafa mu myaka 9, kubanga tuli mwezi gwa mwaka gwa kutaano. Naye bala emyaka 9 okuvaawo omulembe gwa Umar gwa Abubakar radiyallahu anhu yasindika ejje Ghazwatul Yarmouk. Niba mulisomyeko Ghazwatul Yarmouk eriyingira Sham. Ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu yasindika ejje erikuba Ghazwatul Qadisiyya neriyingira Persian Empire. So ekigambo kya Nabbi sallallahu mu myaka 25 kyatuukirira nga Obusiraamu eyo yonna bubunyeeyo bwe bufugayo. So ebyo bimu ku byafaayo ebyali mu kusima Khandak. Bamaliriza omulimu gwa Khandak. Bamaliriza omulimu gwa Khandak, abasajja bali bajjira mu bibinja bibiri. Ekibinja ky'Abakuraish n'abaali bazze bayambako 4,000, n'ekibinja ky'Abaghatfan Bawarabu balala bo bajja 600. Ne bakola omutwalo gw'ejje. Bwe baba bajja mu bibinja ebyo ebibiri, eky'Abakuraish kyafuna akasozi we kyasitaginga, eky'Abaghatfan kyo ne kifuna vale ne kisitaginga awo. We batuuka beekanga okulaba andaki Khandak gye batalowoozanga nako mu bulamu bwabwe. Kugamba they were surprised. Kino nabbi yakikola mu kaama keewala ennyo nti teri baategeera pulaani ya nabbi sallallahu ajje ligenda okutuuka eri abantu omutwalo nga balaba omusajja yabatebuse, ng'ensolo zaabwe tezisobola kubuuka distance eyo nga bwe tulabye mita 5, ate nga n'okukka wansi wala nga weegwiramu eitha efe oba emenyeka, ate awo oba omuwadde abasiraamu okukubira mu kinnya. Nabbi yasitaginga amajeege ku Khandak. Nabbi mu ntalo ze bwe yalinga alwana teyagattanga ba Answari na Bamuhajiruna. Ba Answari baabeeranga mu bataliyoni yaabwe ne Bamuhajiruna nga bali mu bataliyoni yaabwe mu ntalo ze ezisinga. Bamuhajiruna yabawanga bakulemberwa Zaid bin Haritha
musajja woyo mumanyi tuze tumwogerako yakwata bendera y'abamuhajirun ba answar ab'omu Madina yabawa bakulemberwe Saad bin Ubada oyo yali akulira aba Khazraj naye bonna yabatwalira wamu aba Answar. E Madina yalekayo omusajja gwe bayita Abdullah bin Ummi Maktum, musajja oyo muzibe, n'amuleka e Madina nga ye amir, yagenda okulamula, yagenda okukola ensonga watali. Olutalo lwa Ahzab lwali mu Madina naye baava mu senta Madina ne bafulumako. Bw'ogenda e Madina ennaku zino Khandak bakulaga we yali yeeyita naye yagenda ebikka, era bakulaga n'emizikiti egyetoolodde awo, bakulaga ensozi ezaali sayidi eno n'olaba n'ensozi ne bakulaga ekikko Khandak we yali yeeyita. Teri sokkiriya naawe naye bakulaga n'omanya we yali yeeyita. Mu Qur'an mulimu essura Allah yagiyita Suratul Ahzab. Suratul Ahzab enyumya ekyafaayo kya Ghazwatul Ahzab okuva ndooza ku aya nga ya 9 okukkirira wansi, tugenda ziyitamu olw'obudde, naye okumanya abasahaba baatya nnyo. Allah atunyumiza okutya kwe baaliko mu mbeera ezo. Ani asobodde okulaba Suratul Ahzab? Suratul Ahzab aya okuva ku y'omwenda, Allah subhanahu wa ta'ala agamba, Abdullahi minash shaitani rajim, Suratul Ahzab erimu amateeka agawerako. Omuntu yandifunye akadde n'agisomako oba nemufuna omwalimu n'abakoleramu ku tafsir. Erimu ensonga nyingi. Allah agamba, billahi minash shaitani rajim, ya ayuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum, abakkiriza abange mu abasiraamu, tegeeza abasahaba, mujjukire ebyengera oba ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa. idh ja'atkum junudun farsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha, ejje we lyabazingako nga ddene mutwalo mulamba, naye mu kulibatasaako twasindika kibuyaga oba twasindika empewo, kubanga bwe tugenda okulaba maaso eyo mu nnaku eziddako abasiraamu batono bali bangi, embeera bwetyo. Allah yasindika empewo ng'ennyogoga neeyongera ku bunnyogovu obwaliwo. Allah agamba nti wa junudan lam tarawha, nendeeta n'ejje lye mutaalaba, malayika zajja. Mulimu entalo 2 malayika ze zajja ne zibeera n'abasiraamu. Wa junudan lam tarawha, twalaba olutalo olumu olw'omubatiri. Wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Entalo zaali 3, olutalo olwokusatu tujja tulaba eyo Ghazwat Hunain. Allah agamba nti nabasindikira ejje libayambeko nga mmwe temuliraba, naye abagamba nti idh ja'ukum min fawqikum, ejje ly'abalabe lyajja nga liri mu bibinja bibiri. Ekibinja ekimu kya stage nga kasozi kye tugambye eky'Abakuraishi, wa min asfala minkum, ekibinja ekirala ne kistage nga wansi mu vale ky'Abaghatfan. Amakulu ne babazingako. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, abasahaba we baalaba ejje nga ddene baakanula amaaso. Allah yakozesa siga wano nti amaaso gaagiro bava mu biwanga. Mu kutya omuntu bw'atya nnyo yeekanga amaaso n'agakanula. Kati Allah agambye nti okumanya mwatya nnyo amaaso ne gakanuka. Wa balagatil qulubul hanajir, n'emitima kata gibabuukemu gidde mu ddookooli. Omuntu bw'atya ennyo afuna embeera bwetyo, so Allah agibabuulira. Watadhunnuuna billahi dhununa, mwalowooza ebigambo bingi ku Katonda. Allah alina obusobozi obututaasa ku mbeera eno. Oyinza okutuuka mu mbeera imaani bw'enafuwamu, oyinza okutuuka nogaa naye Katonda ddala wanaataasa atya? Ng'olaba omusajja akumalawo oba embeera gy'olimu ekuzikiriza. Watadhunnuuna billahi dhununa, n'otandika okusika bulijjo osaba Katonda gwe muyiza wa byonna, naye mu mbeera eno ddala osobola kweri? Allah alina mu hadithi al-Qudsi bw'agamba nti ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi abdi ma yasha, nze mbeera awo wennyini omuddu wange bwanteeka nga bwandowolereza we mbeera. Amakulu mu bulamu bwo Katonda position gy'omuteekamu gy'abeeramu. Ana inda dhanni abdi bi, nze omuntu wanteeka mu bulamu bwe nange bwe mbeera. Agamba falyadhunnu bi abdi ma yasha,
n'olwekyo oli wa ddembe Mungu okumulowolereza muteeke w'oyagala mu bulamu bwo. Bw'olowooza nti embeera gy'otuuseemu tagisobola era tajja kuyamba. Bw'olowooza nti ne wentuuka mu mbeera etya asobola ajja kuyamba. Idhan fa ahsinu dhanna billah. Nandibasomeddeyo hadisi emu naye obudde tebuganya. Omusajja agenda kulowooza ekigambo yaumul qiyama. Kale gye tuba tumalirako lundi omulala tunayongera. Omusajja agenda Nabi sallam atunyumiza ku lunaku lw'enkomerero Mungu ng'amaze okubala abaana Adamu emirimu gyabwe, amaze n'okubasalirawo buli omu gy'alaga. Yu'ta birajul, omusajja agenda kujja Allah alagire fayu'maru bihi ila an-nar, oyo mutwale mu muliro, bamusaliddewo agenda mu muliro. Omusajja agende ng'akotesa omutwe bw'abirowoozaamu, naye aba atuuka kumpi n'omuliro malayika zimutwala. Fayaltafit, agenda kukyuka atunula emabega. Allah agenda kubuuza omusajja oyo, ma bika ya abdi, kiki musajja gwe kiki ng'otunudde emabega? Agenda kugamba nti ya rabbi ma hadha kana dhanni bika ya rabbi, bwenti kuno si kwe kulowooza kwe nalina ku ggwe, kino si kye nakusuubiramu. Allah agenda mubuuza wama kana dhannuka bi, wali onsuubiramu ki? Omusajja agenda gamba dhanantu bika ghafuran rahim, nze okuva ku nsi nga Katonda mmanyi oli musonyiyi oli musaasisi, era nga nze nkiyina nti ojja kunsonyi ojja kunsaasira. Allah agamba omusajja oyo mumugyeyo mumuwejjana. Husnu dhannu billah. So Katonda tumulowooleze bulungi mu mbeera yonna, asobola okututaasa, atoboza okutujja mu mbeera embi. So Allah ayogedde ku baswahaba baatuuka okusika ebirowoozo nti Katonda wano talina watutaasiza, naye Allah yabataasa. Aya zibadde zikyeyongerayo, tujja ziongerako omulundi okujja. Naye olutalo olwo lwali luzibu nnyo mu mbeera nti baali bangi, bano batono, enjala nnyingi, ate bali mu Madiina, kubanga entalo ze baalwaniranga mu Madiina baazitya nnyo. Omuduuyi bw'atukuba n'ayingira tagenda tusaanyaawo, teziringa ziri ezaali ewala. So luno olutalo lwali luzibu olw'e Khandak, tugenda tulaba lwatwala omwezi mulamba, kubanga abaduuyi bwe bayingira Madiina ne bakuba ku ekyo ne kibasapurayizinga. Abu Sufyan yagamba Muhammad tulina omukuba mu ngeri yonna, kaakole ki tujja kubeerawo. Baamalawo omwezi mulamba, naye nga bwe tugenda okulaba mu maaso eyo, bwe batuuka mu mbeera eyo nga balinze tebalaba kigenda mu maaso, Abu Sufyan agenda omusajja oli gwe tulabye Huyay ibn al-Akhtab, omukulu wa Banu Nadhir, amugamba nga tewali kigenda mu maaso. Muhammad omulaba yatukubye, lwaki togenda mu Bayudaaya banno Banu Qurayza, ogende oyabe mukama waabwe Ka'b bin Asad, mugerezeganye atuwe oluwenda tuyite eri, wano tetusobola kuyitawo. Omusajja oyo Huyay ibn al-Akhtab agenda mu Banu Qurayza, abagamba nti in fact bamulabanga ajja ono Ka'b bin Asad aggalawo ennyumba ye, yamulengera n'amutegeera nti oyo Huyay yakwira Banu Nadhir, naye teyamukkiriza na kusembera, neyeggalira. Kati awe tujja okutandikira omulundi okujja, baali bagenda kwogera biki ye byakomawa. So olutalo luno tuyinza odusomako ennaku 2 oba 3 insha Allah, mu ngeri yodufunza, otherwise luba lwagala essaawa kumpi 2 otujjayo ekifaananyi kyalwo ekirungi olabye basahaba bye baayitamu, ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabataasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.